Kale mbaniriza nnyo mu kitundu kino ekirala nate wano ku SK Media tukyagenda maaso tulina Matayo CEO Matayo Foundation Life for Tomorrow kuyamba abantu okutegeera ebiseera eby'omaaso biyimiridde bitya kiki ekibirimu activities mwatandise okuziraba. So kati wetuli tugenda maaso. By the way njagala mbabulyeko na kino okutandika n'omwezi ogwa May tujja kuba tubaweereza ebirango. Matayo ajjanga kuba alabikako eri abantu omulundi gumu mu mwezi. Tujja kuba tubabuulira venue ebirango mujja kuba mubiraba mwenga mujja tujjanga kuba tuyingirira obusente butono. Ate sente ze mutuwa siza Matayo kulya ndoza activity kati zakola muziraba. Ogugwe kati yewadde yayamba abantu, so mujje tuyambagane tulabe gye tugusiza ekintu kino. Kakati nga mu bintu bino ebimu kubijja mu biseera eby'omu maaso. In fact mu bbanga lino erya eclipse waliwo ekintu kino kyembadde nkolako ndooza musobola okyetegereza obulungi. Mulimu ensozi, mulimu pyramid, then mulimu ne line ezimu ez'enjawulo ngenda kuba nzinyonyolako. Kati katono nnyo eclipse eno engeri gye yayise mu ggwanga lya America waliwo oba nkiyita okuswala oba okulabisa. Waliwo ekizimbe kino kiriraanye amaka g'obukulembeze bwa America, naye wekiri waliwo ekizimbe ekirala kyakulwa oba waggulu bakizimba ng'ekinyonyi. Ekizimbe ekyo mu kusooka munda waliwo abantu babiri ejja kubanga meeting nga oba balina olukiiko lwe baliko. Wabeewo omuntu omu ajja. Abantu bano mmalina bagamba nti eriyo ebisodde ebitulimu nga byekwese naye okusinga mu zi gavumenti ate naddala mu America. Kati omuntu ajja kujja asanga abantu babiri nga boogera bali ku babawa speech abasikeko ebiviiri. Bwana abasikako ebiviiri bye beebisi mugenda laba ebisodde ndyalaba nti si bantu bulijjo era okwekalanyumya firimu ebintu ebigenda okubaayo bijja mu maaso era 2005 mu mwaka ogujja. Era namwe mujja kukola amawulire manene nnyo ku bintu ebyo. Ne kano kabaiti bajja kukajjayo kino Matayo yayogera bwe kiri. Bajja kuba abantu babiri nga bawa speech, wabeewo omu ajja abasikeko ebiviiri babiri nga biwigi. Bwana abisikako fesi zaabwe entuufu zirabike. Oba interpretation y'ekyo ndala nti waliwo ajja okulabisa abakulembeze mu Amerika lage ebikyamu bye bakola. Oba era ajja kuba mu tuluba lya bannamawulire. Cause bannamawulire ffe tuliwo okukola investigation. Mu luzungu ne tukiyita unveiling y'okwambula. Oba evision mwe walabidde nga kiyinza okuba oli tulina abakulembeze betuwa ekitiibwa. Amawulire gajja kuba nga weegali nga galaga nti bantu babisodde. Bajja bakwata era vidiyo zonna zijalabika kwetolola ensi yonna. Era n'abavuganya America bonna kijja bongera amaanyi. America engeri gyegenda okuswala. America efugibwa bisodde bulijjo. Oba eriye semanyi oba naawe olabika olibwe. Banno be bafuga America. Banange baawo nze ni muntu. Kati ekintu ekyo kigenda kutta market ya America, kigenda kutta akatale ka America n'abantu beekolagana nabo natandika kwefuula. Era byebimu ku bintu ng'ogyeko ekyamusisi ebimu ebigenda otandika okusuula America ku kintu ekyo kigenda okukolebwa. Then bwe kinaaba nga kyakava okukolebwa era waliwo ennyonyi oba kagiyite ng'ennyonyi. Ennyonyi eyo teri ggwanga ligirina
likakasibwa mu bibaro by'ensi oba mu nnyonyi ze bamanyi ku nsi ejja kubeera ng'enkofiira zino enkofiira za Museveni nga nnyonyi nga yarawundi ng'eringa ekikofiira era ejja kujja emala egwe ku ekyo kizimbe kyennyini egenda kitomera. Enso si aliyinza oyogeraku zize ndaba zitambulira mu buntu bwe butyo obwetooloovu. Sizimanyi abo si baganda bo. Kakati ebyo byebiri mu America byebimu ku bintu ebigenderera nabyo okuba nga byewuunyisa ensi. Kakati eclipse yayise mu ggwanga lya America waliyo ensozi zino bw'otuukako ziri mu saidi za California eyo eriyo ebitundu ebirimu gravity ekituufu. kati ensozi zino bw'ozituukako n'opaakinga motoka olusozi olwo luliko magnet eyo esika emmotoka n'egijja mu kifo mweri nga motoka egenda ku lusozi wennyini luyinza okuba nga lulinga eriyo Makerere naye bw'opaakinga wano motoka etandika okutambula nga rugisika. Kati olusozi olwo engeri gye lukoramu eriyo ne piramidi ezimu ezigenda okutandika okukyusa oba okukyuka nga bw'otuukawo sisitemu z'amasimu zifa nga bw'otuukawo sisitemu z'emmotoka oluusi nga n'emmotoka ezimu nga balaba ng'etambula esemberera nga piramidi zino ez'abalamuzi baba bagenda okulambula. Mimi's Glam be bakola makeup n'enviiri ebiri classy with quality. Balina ow'abagole n'owa buli mukolo gwonna kabe gw'ayagala okushayina obushayinyi. Basomesa makeup n'okusiba enviiri z'abagole. Basange Kwarwa Park Plaza, Room CB 157 oba bakubire ku 0702 004327. Mimi's Glam, eyes as you like it. Era eriyo ne piramidi twogera ku ziri mu Misiri. Eziri Misiri mu Antarctica ze bataraga eriyo ze bataraga. Bangamba wayo mu Antarctica bingi bye bataraga. Kati ezimu zigenda kuba zicommunicatinga eriyo ebinyonyi ebingi ennyo ebigenda otandika okugwa ku bunaala bwa America nga ekintu ekyo kyetwogedde nga tekinabaawo ekya akakantu akagenda oba ennyonyi eyo. Waliwo ebinyonyi ebigenda okujja byetoolole. Waliwo mu America eyo waliwo akanaala akaliyo akanaala ako kawanvu okalina mu sketch ndowooza nazirese ewaka ezo kawanvu kali mu America kali mu London mu gundi eno mu Vatican nayo gye kali naye ako kali mu Washington wansi wako waliwo amazzi mawanvu. Akanaala ako ebinyonyi bigenda kujja bikagweko nga bya black. Ebinyonyi ebyo binaatandika kati binnamuŋŋoona ndowooza byebyo ebinyonyi ebyo ebitalanga mukisa. Bwe binaatandika wajja kubeerawo ebintu ebinene. America sisitemu z'amasimu ojja kuba ng'owulira nti mu lunaku lumu amasimu 40,000 geesazeeko. Owulire nti TV network oba amarediyo gavuddeko ng'abantu tebakyategeera kigenda mu maaso. Kati era waliyo emiyaga egigenda otandika kati va ku nkuba enkuba yatonye Dubai nungi yo nungi naye kati gwerinde ekijja mu America enkuba egenda tandika kutonyako katono naye ng'omuyaga ogugiramu nga mubi gwetika nga gusuula busuuzi n'ebizimbe bitalina maanyi mangi. So ebintu bino abazungu bo nze kyenyinza obagamba nti beetaaga okusabirwa kubanga nze ne Lulina bagamba nti bali mu kulwana nnyo okuyiiya balabe nga batondawo katonda omupya naye katonda oyo anaabayamba kubijja. Anti kati kyengambye nti beetaaga okutaasibwa lwa nsonga ebintu bye bakola tebiri kwotana na bintu biriwo. Ate era ekyokubiri kyekiri kyenagambye nti bo abazungu engeri gye babalamu ebibalo byabwe babibala naye ne balaba nti ffe bandi tebasobola kutugjawo. Bo baagala bajja eno kubanga ne bw'oweetegereza otya
nekyo eri ewaabwe si eri eno. Nze bagamba nti n'obudde bwe bulibanga buteredde, Africa ejja kuba n'essaawa yaayo, Asia ebeere n'essaawa yaayo, Europe ebeere n'essaawa yaayo, nga obudde wano bwe zibeera ssaawa 7 zennyini, ne mu Nigeria, mu South Africa, mu Algeria, eyona Tunisia, Egypt, wona obudde bujja kubawo nga toyinza kugamba nti muyiseemu eddakiika oba akatikitiki, bujja kubeera mu line yetu. So ekigenda okukola ekyo byebino ebitundutundu zi piramidi, the devil's kettle, ebitundu ebirimu gundi, obudde bino force eyo egenda tandika, amaanyi ago gajja tandika kukola. Ensozi zirimu amaanyi gasobola okusika emmotoka, ebyo ebifo ebitategerekeka bigenda tandika obanga mbe biwayalinge, kati bitondewo system empya. Newe nabanga terabibwa mu maaso, naye wajja kubeerawo wakiri connection ezibiraga. Era mu kuwayalinga kwa bino tekinologi emu egenda akendera, kubanga mu kukendera kuno Katonda wagenda otutaasiza. Kambawo ekyokulabirako wano wetunatuukira 225 ku buli 100 2 bajja kubanga obulwadde obusinga 2 ku 25 obulwadde obusinga nga balina kansa, naye nga kansa oyo ava mu tekinologi mu Africa. Nga kansa oyo amutondawo simu, kuteeka simu ku matu, okutondawo okulaba nnyo TV, kubeerabeera nnyo ku makompyuta, ate nga kivudde ku ekyo emaka gawo twayogera ku buto gwe babaliisa basooka ne batuvuma lwe wamwogerako nti ani yaga nti oil wa transformers ka research ne bagikola monitor nefulumya eggulire, era abasinga kyemanyi kati babiraba. Kati eno emmere gye tulya weevuzi zino kati kyeki nalimbagamba nti ekirepusi engeri gye yayise erina ebintu byerimu kusumulwa, naye nga gwe byotagenda olabisa maaso nti ogambe nti oba ki oba kino, nejuuzaawo nabagamba nti eriyo ebiro ebigenda otandika okukyuka. wabyogerako ogamba bya green. Kakati bwe amasimu we tunatuukira 225 emibiri gyaffe kati kino kati bajukize nti abantu bwe banga bagenda kyuka ffena nga tugenda faanana nga banamagoye. Leka kulowooza nti gwe omuddugavu nti ojja sigala kyekimu, era ojja tandika okuwuliranga obunafu mu mubiri ne bwebanga tokyuse kubanga gwe olwedde watondebwa dda, naye okukyuka system engeri gyegenda okyuka Katonda agenda akozesa gwe gwagenda oyitamu akyuse jini zizo, kati gwagenda ozaala omwana ng'akyuse, ate n'omwana azaala omuzzukulu nga naye akyuse. So kati mu system eyo tugenda tuuka ekiseera nga essimu ng'olumu bw'oteeka essimu ku kutu ng'owulira ofa, owuli oyagala ogijjeko okasuke ng'okasuke. Buno obububi mujatandika okuwulira nga sound zibakosa nga toyagala kuwulira sound yenna. So ebintu bino bebimu ebigenda okyusa. Nze mbisika ekinga bwe nti osobola okiraba kugamba nga bwe mba nkirabye, naye bwe kinaba nga kyapeninga kijja kuba kitambula mu line eno naye nga tosobola girabisa maaso. So n'olwekyo ebirwadde ebigenda otandika otulumba okusinziira ku ndya yaffe. Eriyo abantu nze nabaga temukyalya miyembe emibisi, temulya fruits, naye nosanga omuntu bw'aba alwadde notalya fruits ate nodamu n'olumwa n'osaba Katonda kyokka ate nga fruits weeziri, ate nga bwemulwala fruits zosanga zijjudde wali ku kitanda ze bakuguza emitwalo 10 emitwalo 20 nemudamu kugamba nti gavumenti ebaseera ebintu nga mwaba abyekolera. Ensonga lwaki nabaga nti ebintu ebimu mulina okuba nga abataasoma nga balumumba nokozesa amagezi gano amazaali, naye bwe munaatambulira mu bantu abasoma bamubutu mujja kumalirira nga muviiriddemu awo, era mujja kukosebwa nnyo kubanga kansa kyekirwadde kigenda okutondebwawo kwetooloola ensi yonna, naye nga kiva ku tekinologi, kiva mu masimu,
kiva mu mayengo ga buli kyampuliziganya kyonna mujja tuuka ekiseera ng'abamu nga bw'oyimirira mu Kampala ng'owulira omutwe guba gukuluma naye nga bw'ofuluma Kampala ate owulira olyoke. So kati ekintu kino kijja tuuka ekiseera nga kyetaagisa okubanga muddako mu byalo nemufiiringa ku butonde nze nabagamba bwoba olina akasente mu kifo ky'okuzimba wano oba ayagala mabukoto ntinda baagala wano eno Kampala tegenda kati mulaba enkuba eyatonye Dubai mu bizimbe n'emira neziyeyapo kati eno Kampala etaliiko kizimbe kiweza furo 12 ate nga ebyandowezezzo furo biri mu mazzi mwennyini ekyandibadde ngaekiwanvu kyo kyekinene kiri wala ewa Kiseka byonna ebyo biri mu mazzi anti bino ebyandibadde ngaebinene akedi mpanvu bibiri mu mazzi mwennyini kati ate nawatali amazzi byonna omuyaga gujja kujja nga gwera bwezi mu Uganda omuyaga gujje gwere Mapeera House nga gugitwalawo katulinde ebijja mu maaso gende gwere Workers House kati kangambe kino ebizimbe bigenda kugwa mu America bijja kuba bisinga n'ebiri wano obunene ekyo kyo kituufu gwanoonya aboogezi b'oku mikolo okwanjula embaga birthdays graduation n'emikolo emirala gyonna otuuse Tokia Group be bannaabazze okuwonya embeera okufuuka ey'omuzizo ng'abagabo b'emulema ku nnakatansi okutali minyonyonto bakubire ku ssimu z'olaba weewale kakyali okukunenukira ng'omutyuma gusegulira entajja kyengezako ogamba nti totunuulira Workers House oba Mapeera naye tunuulira ebiri bbali nti zino zikawempe bwayise katweyo naawe obulaba bwekukutte mu muyaga gujja. So kati yensonga lwaki ngambye nti okusaasanya ssente n'ogenda mu bbala n'onywaya akakadde genda ogule mu kyalo eno bwe bina abaana oddukire mu kyalo ogende okonsatuleetingira eri abaana nga ettaka baligula mu booda era naawe obali abaagula bwogenda okugulako ebizibu mu byalo tebigwayo. So n'olwekyo sigamba nti mugende mubate omaye abagabo abali mu gavumenti mumanyi abagagasibo bali eyo babba ttaka ly'abantu balaba awo okaddiye abaana bagenda olinawo obuzzukulu nga bakutandika muvubuka myaka 3 ng'ajja kugamba nti kino ekyapa nakifuna mu 96 nga tannazaali kitegeera. So n'olwekyo ebintu byetwolekera twetaaga okubanga tuli bagezigezi katugenda kukola tutya bino ebintu bino Katonda tasobola kubizza mabega tasobole era nze nange nandibadde nkiwagira kitabiza mabega kyogamba ne bwoba wandibadde n'amaanyi ago tusobola kubizzaayo kwega mu Matayo ne Katonda munyumirwa nnyo tulaba nga tubonaabona si kubonaabona kati ate nze tunyumirwa kyogamba nze nina kyensobola okusalawo nze ndaba birabe naye kyengezaako oba kyenyinza okubajjukizaamu nti ensi amanyi abazungu ensi engeri gye bagibalamu bw'ogula emmotoka bw'ogula emmotoka omuntu eyagula emmotoka mu 2015 nga girina kati emmotoka eyo eba nkati naye emmotoka eya 2020 nga zino ab'omu gavumenti ze bavuga togigeraageranya ku kali kuba akali baba tebakyakabala kaba kaggwako kakaddiye naye ate ebibalo ebyensi era bwe twandibadde tubalira ne ku muntu nti omwana bw'azaalibwa kubanga fyo kyesigala etambo twandibadde tugamba nti omwana bw'azaalibwa bwe tuba tuwa ekitiibwa ekyo nti ye akyalina omukisa omunene okubeera ku nsi bwe tuba tuwa n'omukisa okuyiga bye tutayize era ne mu education omuzadde bw'aba tasomye afuba nnyo okulaba nti omwana we asoma naye ate abazungu bo baabala nti bw'okula gogobawo ekitiibwa oba ekitegeera ne wano bakirwanira kyova olaba nti ne gavumenti wano esingamu bakadde yensonga lwaki experience entono oli ne bwakera n'agamba njagala gendako ebweru naatera okufa mwongeza omusolo era bakolaki
agenda ebweru ng'agenda ebweru afe nga buli kimu akikoze ng'akikoze kyokka ng'alina okubikola ku myaka emito so ne bakyusa obudde ne bagamba mbu 3 bwebeera namba 3 ziba saawa 9 bwebeera 9 ziba saawa 3 kugamba ne bwokigatta olaba nga tekisika bulungi. Omanyi natuuka mu nsi gye bayita Ethiopia ebyayo byanjawulo bo babala saawa emu it is 1 hour saawa 2 hours bo bwe batyo bwe babala olunaku bwe kiri kubanga nabadde ku mazi eyo neneetegereza infact era nabadde njawalagambako omwana oba asobola okubinoonya abirabe kubanga yabadde awakana eyo mu Asia oba Indonesia oba Malaysia oba ki waliwo ensi eyabadde ejjaguza omwaka nga bwe twajaguza wano 2024 bo bali babadde mu 280 muogu ne bakuba ne fireworks bayingidde 280 batuuseyo batya bayise mu poto anti kati bo basalawo okukola ebyabo Ethiopia bo babala emyezi 13 era omwaka gwonna gubaamu emyezi 13 naye bano abazungu bo bakitematemamu ne bamiriramu gino emyezi gyabwe ne gibulira mu guno nti leero 31 kubanga omwezi ennaku zino ze bajja bongerayongeramu bata omwezi ogwe13 ne bakoma ku 12 naye nze nandyagadde tubeere ngaabo ne bwe tugamba nti tubalira kalenda yaffe eri mu 2015 kimala tuba tutonzeewo ekyaffe nga tetugoberera bali nti be bategeerera kyova olaba saawa zino buli kintu ekiriwo omuzungu yaleeta ekizigo ne mukigoberera lwaki takola bwaba araba ekyerusi baba abalumirirwa akola ebidugaza kubanga bandibadde beetaaga kale enzirugavu ebakuuma mu mbeera gye balimu naye bakikola nti engero omusana gye gutuukya kati bakolera ekizigo beeyeruse nabo gubakose teri muzungu yagamba ono mukwano gwaffe omusana gumuyisa nnyo nga lwaki tegumwokya lwakuba abeera mu moto ne esi naye ebintu ebimu nti twandibadde wakiri twetonderawo ebyaffe era nga bwebagambye nti 2027 abaddugavu bajja kuba bamaze okutegeera tujatandika okutondawo eddiini eyaffe nga paapa gwe tulina nga muddugavu era mujja ku Africa mujja kuba n'eddembe nga temukyalina nakirwadde kyemulaba nga kugamba nga buli muntu yeva ku bino ebyabannayuganda bali mu kwekalakaasa ate waliyo abasiru aboogerera ku TikTok ebyo bijja kuba tebikyaliwo ng'omuntu ne bwafuna ekizibu nga naawe atakiriimu ngakikwatako ng'omulumirirwa olwo Museveni akukadde bulungi mu ntebe ye eyawa mu ntebe ye tajja kubeera abantu amalala tajja kubaayo oli mwaka kyo 2027 Museveni akyali omuto bwati awo aba ajja kubawa omwana bwe yazaalibwa n'ebiwandiiko bagundi balivulangi babitulaga nga kivubuka kitonnya okukamala obukamazi kasita yabalalukedde tetubalabijja tulaba bijja yafuuka nkoko ya mutamiivu naye nze kyenandyagadde nti okusingira ddala tufube nnyo okulaba nti ebintu eby'omuzungu tutandika obyewagulako mpolampola muzeeyi yatugyeyo ku bisiyaga teyatugyeyo ne bwe yandikiisizaffe nga tetukyagala era tetwandikikoze yegase mu kyaffe yazze gye tuli buli gyabadde eri olwokuba yasomakati ekyo yakyogedde era bamugamba emirundi egiwe era nakituleetera nakitukubawo ne bamugamba ebirala nga tabitugamba ngaebiriwo bamugamba ki ekirala kyakabiri saagala kwogera ku pulaani za Museveni agala anyigire
Nacha Ebo bebokka abalina eddagala lya Habo eritaasa embeera y'omu kisenge etatambula bulungi ng'obutagenda mugga, okunyomebwa mu size ne action eyazaalako ng'olubuto lukyabuze, eriyonja mu museke n'okugoba mugaba, okugattako emimwa egyaguba, okusiiwuka n'okuddugala, ate nga balinayo akapya aka Habo akuza enviiri za Nacho. Bakubireko ku 0778088371 omanye ebisingawo. So ebintu ebimu kyandibadde beta nga tulowooza ku bafirika bannaffe, ekyo mulina okukirowooza nnyo kubanga gye twolekerera omuntu, buli muntu ajja kubanga bwe tunatukira 2-5 bachairman bajja kuba tebakyaliwo, bali mu abakulembeze ng'osimanyi oli mu sirikale, buli omu ajja kubeera ku lulwe. Bakabaka bajja kuba tebakyaliwo, nze bakabaka baluddewo emyaka n'ebisiibo, naye ku nkuba egenda otonya bakabaka nabo bajja kuvaawo n'obukulembeze, buli omu ajja sigala ku lulwe. So it will be everyone on their own God for us all. Katonda nga yatugatta. Ate teri bino nti simanyi yabbye yakoze eki, buli omu oli ku buli omu ajja kubeera ku kikye ng'ate amatira n'ekyo kyali, ng'ebintu byatusiranaako dda, tujja kuba ng'abakaramojo. naye ogwo omwaka gwetaaga okutuukamu, gwetaaga okutuukamu kubanga era betaaga obbiraba, beetaaga obbiraba. Ate era ebiseera ebisinga nze nga bwe nkugambye nti ebintu ebimu bwe bikyuka, abantu kati ngagana amataba gakuba ebibaali, abantu abamu bawoza enkuba naye Katonda agenda okiteekawo ng'alina ekirala kyabawonyeza, ate nga kisinga ku kiri ngaki ekiyinza okusinga amataba. Oluusi nuclear yanditulise oba ekizimbe kyandigudde, n'abawaamu enkuba bwetu. So ebintu ebimu nze nandibagambye nti twegendereze ku bye tukola, era Abannayuganda okukaaba kutandika butandisi, gakyali mabaga, naye njagala buli bwe mubanga omuntu bw'aba alina ekizibu kyalimu mumanye nti kizibu. So abantu si kubeera mu bizibu, tokolangako bizinesi, tosuubulangako. Awo tuba tukulabira mu kifaananyi ky'abagwira abazungu, yadde oba muddugavu obanga ng'omusego ogutulimu. So n'olwekyo nze nandyagadde gavumenti ebintu bye mukola mukyuse, ebyo ebintu mwandibikoze abagwira, muleke kulowooza ng'abazungu, muleke kutegeera abazungu bye babagamba, muleke kusikirizibwa ebintu eby'abazungu, mukole ekintu nga kiwa muddugavu munno ekitiibwa, kubanga ekyokuba oli mukulembeze mu gavumenti yonna, oba oli chairman, MP, president oba geno, tolina kyoyokana na muntu mulala, kyokola asobola okikola. So abaddugavu bemufunamu lwakuba nti ekyo tebakimanyi abasuubuzi be baba beezaawo, naye mufune okutegeera okw'ekiddugavu okunandigambye nti mubeere ng'abantu abakulu, muve mu byekyana ekito kulowooleza mu by'abazungu nti omusolo babe bajjagujagu, mutegeere mutegeere matayo tusiibula. Nga sinaba basiibula, nyongera bajjukiza nti tulina emirimu mingi egy'okukola egy'abanamagoye. So omuntu yenna bw'oba osobola otukwasizaako ku laptop for now kubanga abaagala okusoma bangi. Nayagala otuwa ensimbi enkalu otuwa, tuyinza obbagugeyo katunda amazzi, basomanga bibalirira bambi abantu abo. N'olwekyo ffe wetuli wano, omuntu waba ayagala tuyambako, era n'ekirala nabadde njagala bagamba okukyusa enamba. Waliwo enamba gye twalina naye twagijjako, enamba eyali eziriko zeezo zebalaba, eziriko zeezo nempya zebalaba zetwakafuna. So eri esembyayo 46 eyo yavuddewo. So eyo togikubako, kubako ezo z'olaba ezempya zeziriwo zetukozesa. So mweraba, mbagaliza omukisa
ate era musobole okukanya ne gavumenti naye katusigale nga naffe tukola research okwetegereza gavumenti kiki ebalowoleza. So byebyo kale bannayinange sigenda kusukkako awo, mbagaliza okubeera obulungi, temwerabira. Next month Matayo agenda kutandika okuba nga alabikako gye muli. We'll be announcing mu episode eddako tujja kubabuulira ennaku z'omwezi n'ekifo venue tubeere nga tugimanyi nti eri permanent. Oba otwagala okuwulira live n'okubuuza ebibuuzo bye mwebuuzaawo mu comment ng'obibuuliza wali, tukwataganenga ku lunaku olwo, tujja kuba tubawa communications. Kale Mukama Katonda abankumire. See you next time.